Ssaabaminisita Robinah Nabbanja nga yeggatiddwako amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Rose Namayanja n'amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda basoose kulambula bamufuna mpola mu katale k'Empigi okubatuusaako obubaka bwa mukama waabwe Pulezidenti Museveni. Oluvannyuma bano beeyongeddeyo ku kisaawe kya poliisi Mpigi awategekeddwa olukungaana olw'okukuba ttooki mu mpeereza ya gavumenti ez'ebitundu. Mu lukungaana luno kyazuuliddwa ng'ezimu ku alipoota ezikwata ku nsaasaanya y'ensimbi ku nguudo z'omu magombolola ag'enjawulo mu Mpigi bwe zaakolebwa nga ssentebe wa disitulikiti tamanyi. I did not sign on the reports that were submitted. So I did. No, nobody can accept these reports. But they are presented without my signature. How would you submit these returns without the consent of the chairperson of Roads Committee? Madam Honorable Prime Minister. Are you the chairperson of Road Committee? I'm the engineer. You are the secretary. What we do, if anything, you don't even make a decision. Twakola baluyita Nabusanke Nkozi Kase Road. Olina 4.8 kilometers. Leka tuno olwa Nabusanke oluliko milioni 18. Ekyamazima nga ndi musajja mu Kristo nga sobola kubalimba. N'otuuka mu luguudo luli. Luguudo lwakolebwa milioni nga 3. So chairman, toyina musango naye omusango gwina yinginiya ne CAO. Kakati bamanyi nti tonaba kubukala. Oluvannyuma Ssaabaminisita yalegedde poliisi ekwate era ennoonyereze ku CAO wa disitulikiti y'Empigi Moses Kanyarutooche ne bayinginiya okuli Joseph Sekalegga ne Samuel Kyambadde ku mivuyo egyetobese mu by'okukola enguudo. Yinginiya wa disitulikiti y'e Gomba naye Ssaabaminisita yalagidde poliisi emunoonyerezeeko olw'emirimu okukolebwa mu ngeri yagaddibe nga lye n'ezimu ku nguudo obutakolebwa. Muvumuganyiza gavumenti ya NRM ne muvumaganya pulezidenti w'eggwanga ne muvumaganya abakulembeze bonna. Omanyi nti tolina buyinza. Ne minisita wa gavumenti z'ebitundu Raphael Magezi Ssaabaminisita gwe yabadde atumye okebera ku nguudo ezimu yayogedde bye yazudde. Olwo baluyita Soweto na Mirembe luliko kilomita 2. Nsanze abatuuze nenyingirako ne maduuka gaabwe yabalambangako kyuma kya gavumenti mu kikola oluguudo olwo. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yategeezezza ng'abantu abateekeddwa okuteeka mu nkola pulogulaamu za gavumenti bwe badda ku nsimbi y'omuwi w'omusolo ne bagirya ne bavumaganya gavumenti. Byonna bibeerawo nga Aladisi aliwa, bino byonna bibeerawo nga LC5 aliwa, bino byonna bibeerawo nga CAO aliwa. Kweri njagala mugambe Museveni alina omusango muki. Ono yasabye abakulembeze mu bitundu bino okufuba okulondoola emirimu gya gavumenti n'okulaba ng'ensimbi z'omuwi w'omusolo tezidiibuudibwa. Aaron Mukama, NTV ku ssaawa emu.